Alright, mu bulamu bw'ensi eno ofanga Mansuru Semanda King Saha takulinaako mpalana. Jolo Quality Properties bayina ettaka okutandikira ku kakadde kamu n'ekitundu. Yingira omwaka ng'olina ettaka lyo kuba ennamba omukyalo yagenda kunyonyola ebisingako ku ebino. Mu bulamu bw'ensi eno nkiddamu ofanga King Saha takulinaako mpalana because King Saha wawalana awalanira ddala. Olunaku lw'enkya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Mitembo Mutaka mu district y'Ekyoteera. Ekyoteera eno King Saha gye bamuzaala era gy'aziikibwa ewali obujjajjaabwe. Juzi wano yayina concert ku Cricket Over Lugogo, yayina extra concert ewaka gye bamuzaala Ekyoteera. And of course amawulire mwagalaba yalemesebwa okukola concert eyo. Era byava ne bizuuka nti eyali emabega w'okulemesa concert ya King Saha Ekyoteera y'omukulu Haruna Kasolo. King Saha ya Sojja Kasolo yamaliriza mu kuyomu n'akayimba ng'akayita Kasolo muje. Olunaku lw'enkya Saha ayina okubeera ku lwale ya Kyagulanyi mu kitundu ewava Kasolo muje Minister Susu. Okumanya nga Saha waba awalanira ddala. Bobi Wine wakubeera enkya Ekyoteera, King Saha yatuuse dda Ekyoteera. Njagala owulirize emboozi eno. Yamani bakyali bange mwonna ab'Ekyoteera ffe twatuuse dda tuli ku kyalo. Era ndowooza mutulaba. Ndine Honorable Mpalanyi nga tuli mu nteekateeka. Omukulu atuuka nkya era bannakyoteera mwenna muwage funa fulaga wanika enkya ffenna tugera ku street kwaniriza mukulembeze. Honorable olina ky'obagamba? Bannakyoteera bonna njagala kubategeeza pulezidenti waffe ali Kyoteera mwenna mukimanyi ennaku z'omwezi 3 okwosa enkya lunaku lwaffe omukulu mwali tupimpinga ekibuga kyonna tupimpinga Ekyoteera waffe yonna omukulu ava wano waffe ate abaana b'ekaffe twava Kyoteera era tuli waka n'omukulu wali nnyo mu nnyumba mwali so nga tuzikwasaganya omukulu akitegeere nti Kyoteera ddala waka wennyini. Showtime. Olunaku olw'enkya Mansuru Semanda aka King Saha has confirmed already. It's not even confirming already. Omukulu yatuuse dda Ekyoteera. King Saha we yafuna akasente yasalawo n'azimba ennyumba ennene ewaabwe Ekyoteera. Era buli waba agenze Ekyoteera eyo waasula maka gage. Bw'atyo yatuuse dda alindiriridde omukulembeze bwe twogerera essaawa zino akyatalaga Kalungu akosa ne Bukomansimbi. Bobi Wine agenda mmala ennaku 3 mu Greater Masaka. Asokedde Kalungu agenda kudda Bukomansimbi ekyadda Kyoteera ate ayina okubanga amalira Masaka. Masaka eyo agenda bbeerayo ennaku z'omwezi nga 31 31st of December. Ekiro kye tuyingirira mu mwaka Bobi Wine agenda kyemalira Masaka nga yeekaddiddwako King Saha Mansuru Semanda. Only God knows. Simanyi naye nga bulijjo nsiba mbagamba ekintu ekiyinza okunnewuunyisa enkya e Kalungu ne ngamba I didn't think of this is Bobi Wine kukuba lwale e Kalungu ne manyanga Ekyoteera n'eggwanga eri successful nga tetaataganyiziddwa. Okategedde nkaddemu amagezi gazze ekintu ekigenda okunnewuunyisa olunaku lw'enkya nga Bobi Wine agenze Ekyoteera ng'ali ne Saha ye Bobi Wine okukuba lwale n'eggwa peacefully nga tebagitaataaganyiza. Omanyi lwaki? Poliisi yavaayo n'egamba ensonga lwaki yagaana King Saha okukola show ye mbu tebalina bukuumi bumumala. Njagala owulirize wano nno weetaaga obwongo obwo obwogi. Poliisi mu statement yaayo ensonga lwaki baagaana concert ya King Saha okubeerawo Ekyoteera bagamba nti baali tebalina bukuumi bumala ku kumaaninga show ya King Saha nga kiraga nti yali expecting abayimbi abantu bangi. Now simanyi oba poliisi
n'amagye balina obukuumi obunaamala okusobola okumaaninga lwale eriko Bobi Wine ne King Saha ng'ate no si yakusasula ya bwerere. I don't know. Honestly, I don't know. Because okusinzira ku roadmap y'akakiiko k'ebyokulonda nga kali guided by the Constitution of the Republic of Uganda, Bobi Wine is supposed to be in Ekyoteera olunaku olw'enkya. Ate tewali ssemateeka wonna kawayiro mu ssemateeka whatsoever kakugira King Saha oba kagaana King Saha kubeera ku laale ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kati awo gwe omugezi osobola okugattagattamu maazi. Wafuna ekituufu ombuulire. Oli ku Empire Never Strange bampita simple. Olunaku lwa nkya. Ennaku Bobi Wine Masaka agiwadde ennaku 3. Olwaleero agenda akubye rallies 4, 4 rallies. Kalungu zombiri azikubye. Akubye Kalungu ewa Nkeretanyi, akubye ewa Sewungu, agenda ne Bukomansimbi akubeyo 2. 4 rallies. Ekyo Museveni tasobola kikola. However much he has all the necessary equipments. Ndi asobola ovuga helicopter nadda wali naye tasobola. Akasajja kazikubye nya. Ate kasobola n'okkuba 6 mu lunaku lumu. Yono Bobi Wine gwe twogerako. Very strong, energetic, and so much ready for whatsoever is coming. Kati yegatiddwa akayina empala naye Ekyoteera. Byegatiddwa akali empala naye Ekyoteera mugenda wulira. Wabadde Kalungu Bobi Wine ewankerettanyi nga polisi akavaayo okutandika okwogeza ebirimi ku nsonga ya Uganda flag. Bobi Wine ate asitudde fezi endala. Bano abasajja mu butuufu kyemanyi kati baleka bakyevuma. Ekintu ky'okubanga bakugira abantu ku bya Uganda flag bakyogedde very late. Very late. Because ye Bobi Wine akakisettinga nga kirina we kirina okukoma. Bano boogedde kiggwa. Nga fulaga yatambudde dda. Enjiri ya fulaga yatambula dda mu Uganda. Tosobola giremesa whatsoever. Kati babadde bakatandika okwogeza ebirimi mu kya fulaga na introducing ekirala. Olooza ki? Tambuza video. Ekutusibwako Jolo Quality Properties. Bakakensa mbyamataka. Bakugamba nti gwe bonna wonna eyezimba osobola ofuna ettaka okutandikira ku kakadde kamu n'ekitundu kuba essimu eyo ate omukyalo yagenda kunyonyola ebisingawo. Wabadde Kalungu abagambye nti ennaku z'omwezi nga 15 kumakya ssaawa 12 gwe Munnayuganda atulaba kwata firimbi gifuuwe abebule nebwe yabagiwulire basituke. Mujjukira twalinga mu ssomero bwe bakubanga akade bagamba tugenda kakuba emirundi 2 ogusooka pause. We bakakuba n'otapozinga eba kibooko. Ogwokubiri gwambale mpaka mu kiraasi oba mpaka for break. Kati Bobi Wine agambye ennaku z'omwezi nga 15 kumakya fuwa firimbi. Kino nkigamba wano wallahi billahi tallahi wiso ya nusu 5 kafulaga akatono kabadde ka 10 mugenda kakasa nti wiso yegendo singo okuba ekyettunzi mu ggwanga Uganda. Cash crop ya Uganda empya tugifunye ya wiso. Tambuza video.